omusumba Pastor Teddy Bujingo finally ayanukudde Pastor Rosias Bujingo amusekeredde amukubye omwenda era nga kino kyatuuseewo oluvannyuma okubeera nga temunange Pastor yavaayo juzi n'abeera nga ateekawo embeera nga nti abaana be amaze ebbanga ddene nnyo nga abaana tabalaba era omukyala abeere nga temuna yeekuba mu mutima abeere nga ate munange amuwamuko ku baana be babeere nga ate munange baddiŋŋana n'abaana bennyini n'abasaba nabaga nti byonna byonna ebyaliwo tubeere nga tetubisootinga mbu ye nga ye yabasonyiwa babe bamusobya oba ye yabasobya naye nga ye yaga nti abaana nabasonyiwa byonna byonna ebyasobola okubeera nga tebituukawo. Omusumba Teddy Bujingo finally amaze n'abeera nga ate munange amwanukula kati kuno nkuyite kukudaala nkuyite kuki anyway ngenda kubeera nga ate nkuterawo akatambi ako osobola okubeera nga ate owulira embeera ki ekigenda maaso mu maka ga Pastor Rosias Bujingo. Jjukira kino kyatuuseewo nga muwala wa Pastor Rosias Bujingo omukulu amanyikiddwa nga Dorini nga amaze okubeera nga temunange yeefunira omulimu mu ggwanga lya United States of America bamuwandiiseko era basobodde n'okubeera nga tebamuwa free education ku university amanyikiddwa nga Arizona agenda kubeera nga tasomera bwereere tagenda kuteekayo wadde n'ekikumi era nga nasobola okubeera nga te mbibatuusako awo so kabeera nga tebaterawo akatambi kano aka Pastor Teddy nga alina kyagamba ku nsonga za Pastor Bujingo then oluvannyuma nkwongerezeko n'obusembi bula bungi nnyo like nga sharingirako abala tugateko omutongole subscribinga bw'obanga obadde tena okubeera nga ate okikolako ka notification bell nawo kakoneko kajja kubeera nga ate kakwalatinga buli lwena wandise video kankoma otumubaawo kugambye nze ekiseera kyatuuka ng'embeera nzibu ng'embeera nga kugamba sitaani ng'agolodde omukono atukubisa bumalirivu naye ne mbagamba abaana bange nti eno embeera tugiyitamu buyisi. It's not permanent. There is no permanent situation. Ne mbagamba eno tugiyitamu ate tugenda giyitamu n'obuwanguzi era ab'emikwano twagiyitamu tuli mu buwanguzi tuli mu kucelebratinga ffe tucelebratinga enkya n'eggulu ebimu mubimanya kuba kati American Embassy eyapostinze Doreen naye nga ffe twali twategeera dda nti Katonda yakola ekyamagero okitegeera naye twalabiddeawo nga ne American Embassy ekola kiffe twakitegeera dda like a month before okitegeera naye laba American Embassy bwemupostinga okitegeera bagambye nti bonna be American Embassy bepostinga babacelebratinga nga bwe bacelebrating nga bwe mubacelebratinga nga bwe mwacelebratinze Doreen kisa kya Katonda. Zwena Kirema ageze n'akola post n'agamba nti abantu bakompeyalinga omwana we Biyata ne Shalom. Buli wapostinga nti omwana we nga bagamba wa Bobi Wine asinga Shalom. Zwena avuddeyo n'anyiiga agambye buli wapostinga omwana we nga bamukompeyalinga ne wa Bobi Wine ne wabeera nga ali mu kuza amazaalibwa ga mwana we bunga abantu mugamba wa Bobi Wine yasinga bune waba ali mu kubeera nga postinga oba omwana we nga agenda ku prom nga mugamba Shalom yasinga ate ekintu kino kibadde kitamye nnyo mbuzi wena n'asooka abambalya n'abagamba bannange muve ku mwana wange ekisooka omwana wange n'owa Bobi Wine bamukwano agambye abantu abakulu abakompeyalinga abaana abo ababiri mukisulekeraawo era mukikomye bunnambiro ng'agamba abaana bano bamukwano kuba omukazi bwe wapostinga omwana we nga mugamba wa Bobi Wine yasinga omwana awezezza birthday nga mugamba afe twagala Shalom mu comment kati bambi bimutami n'abagamba bannange munveeko nsooka n'abaana bange bamukwano abaana bange beeyagaliza basiiba bonna bagenda ku zi birthday parties beeyita beekubira amasimu bannange bano bona abakyala b'amaanyi era bajja kukula nga abakyala b'amaanyi nnyo nga basiimo nga beeyagaza muve ku baana abato bano abaana abato tebalina musango bamulina obuzibu mubuteeke kuffe naye abaana tubaleke ekintu nno ekirungi ekintu ekirungi bannange nti abantu abamu tubeera n'empalanye oba n'empalane oba n'embiranye tuzingizaamu n'abaana ekintu ekitali kirungi so bambi avuddeyo n'abagamba nti bannange abaana baffe mugitulooza nti twewalana abaana baffe manyi n'okweyita Bobi Wine ampeereza owuwe nange tetumuweereza owaffe ne bakyalinga birthdays oba bikoze ebitya bonna wamu ekyo ekintu ekirungi ennyo kyavudde ku ki Zwena nga agenda akola adivati yokukola makeup kati ate mujjukira bano ba celebrities bano bonna ababiri buli omu afa ku promotinga family ye
nti owanga adduka misinde Bobi Wine wakulaga nti adduka misinde Bebe Cool ngadduka ngayongera mu sente nti alafa agende mu Arsenal owulidde bw'owulira nti simanyi buno nti gundi Shalom akoze akalango simanyi ka pads ne simanyi mbonde simanyi ne Zaira simanyi Zaira no TikTok nga nona adduka nga atwala omwana we okola obulango bwa make up kati yagenze nakola akalango ka make up bia ni mu comedy mwenda gatwagamba twagala Shalom agana genchuka gagambe mbu twagala Shalom naye mbabulire ekiri kyo tukiyigamu ki ekyo tukiyigamu ekyokuyiga nti waliwo entalo ze tutankuula ne tusiiga ekifaananyi tetweyagala oba kye mwandiise beef mu luzungu nga beef ene ejja kuaffectinga n'abaana ebbanga Bebe Cool ne Bobi Wine beesojjezza ojja kulaba nti nno oba mwesojja bya firimu oba bya saakaasi ojja kwesanga nti mmwe mbawagizi bammwe abantu abamu bajja going astray n'abaana bamu babe bayingizeemu just imagine mwami Beata ali kalango ke kakubeera ng'agira perfume na make up komezo nga zigamba twagala Shalom twagala Shalom yes zora kyogedde kiri kituufu nnyo abakazi b'amaanyi nnyo bajja kula balungi nga tebalinaako obuzibu bakazi basimbo ne muyina ensigo bababa mmwe gye baasiga bababa mmwe ensigo gye baasiga ey'obukyayi ate ne mwerabira nti temwali bamuluka chief mwali bayimbi abalina abagoberezi n'abantu ababeegomba lolo modozi ne musiga beef n'obukyayi mu bawagizi bammwe ekintu ekitagenda kukoma today so twagalanga monnanga abana bwe baba beekyalira mubatulagenga osanga kinakkakkanya omuliro gw'abawagizi kuba mmwe beef yammwe baddeyo ya myaka 2 y'abasajja bammwe wende mwe abakyala mwesisinkana tukimanyi nze zuwena nkimanyi omukwano gwa babi naye mu bawagizi abasajja tebakimanyi kuba abasajja bo bakyalemezaamu naddala omusajja wo zuwena akyalemezaamu ate kati obuzibu bwamusanga bambi mwalina kubeera nga reconciliation ebeera wali ku level y'okubeera nti ono yali muyimbi kati ate ono ebitabo byalinnya pulezidenti member of parliament political leader ebitiibwa byalinnya kati Bobi Wine omuzze mabega nti ate mbu waliwo kagudi ka beef k'okubeera mbuokiri alinga aka Bebe Cool alaba kasonga tono njajja basindikira mufumbira amaliriza ensonga ezo kubona akyalina okubeera ng'alina eby'eggwanga byabeera byaggusa kati ndowooza olaba ate n'ekira tukole ebintu mu kaseera akatuufu waliwo ebintu ebiyinza okukulema okubeera ng'obitereeza ng'okyalina time kati beef eyo yalina okubeera ng'eggwawo mu kaseera akalizo tubasuubira omu n'alinnya levels ekintu ekikyasoboka kati Bobi Wine oyinza omuzzamu ebyo nti kati tumalewo beef ku bintu bye yayingiramu kati ennaku zino atambula asanga ba Samuel L. Jackson baswaziniga mbu omuzza ku Bebe Cool akyanoonya sibayimbu album mbwehitinge mbomuzzamu oba osonga kale bambi kinyigiriza Zuwena so Zuwena badde nkusaba Bebe Cool oyo oba osobola funeko kadde ng'akomeewo ewaka omugambe nti mbadde nteesa tufuneko enkota z'amatooke nga 20 enkoko sekoko nga 2 emikeeka ebibbo abakubi ba bandi abanatwerekera patulo abanafuwa emirere ababodaboda nga 20 tutindiga olugendo tugende wa emagere tukola apology y'omwaka tukola reconciliation ey'omwaka bajja banagamba nti nno bazzeewo tufune kukadde badde simu bweziwena osobola okulikingira kutubabbi bukubire simu omugambi mukyala munnange akaliro tukawulira mugamba akasannyalaze nkawulira wakatanisa okwokya abaana imagine mukwana mwana wo bambi wamutadde butezi mu mawulire nga bambi ali just kadivati ka make up ne bagamba mukandi nnyumidde Shalom olaba gye biraga ate kizibu nnyo Shalom oteekawo ye ebibye ne bagamba byandibadde binyumira Beata olaba nti n'amaanyi minzaani is tilting amaanyi wamu tegaliiyo zo amaanyi gali eno bano bo tebasobya ne mmwe musobya so mbadde nkusaba obofuna kadde wigayirire babi omugambe mufuneko ka meeting mu meeting omukulu wemba muna meeting omukulu kikutwalira kigamba kyamaanyi nnyo mba muna meeting omukulu ebintu bijja kubeera nga biggwawo babi mumanyi ng'omuntu afissa akadde kale mufuneko kadde mugende kuwanula vu beach eyo mubeere nga abasooba abagenza okuketta omuvumba kalira omugambe mukyala munnange jala tumalewo n'ebino bye ebisinga okuba ebirungi mufune ku bantu abayinza obbakubira omulere nga bandi namba gagamero bandi mugende mukubira ku omukulu live kuba muyina bandi Bobi Wine emisajja yandibadde atula mu kalinaye yo mukubira ku bandi onakulamba gagamero bandi nga yewulira kwegamba yekuba main singer nti bawa muyimbire muko ku buyimba album actually Bobi Wine ayinza no tamza kati album yo
bwe imagine nga bebe kulu ali wali ayimba nga Bobby ali wali n'embwaze zidido ali muwuliza kalubamu akagamba akaganjo tambula akamatali kijja Bobby wena ndikati ayina amanya gatambuza alubamu naye nga nange munaye nkwatibwako ennaku nti abaana bife bayingidde ne kati kiri kumwe kwa kati ate bantu tebakyabeetaaga even reconciliation tebakyagyetaaga amaanyi mangi nnyo agali eri kubeera mukubuulira muganda wange bife ejjaggendawo ejja kutambulira ddala mpaka kiri gwe gy'oli kukamira omusajja muwe pulaani mutwale enkota z'amatooke emmamba byasinga okwagala mugende olunaku lulamba gwegame bandi estuki eyimbire omukulembeze bate mulina kyemufiirwa naye nga kibi nnyo abantu abakikola ate nemuteekamu abaana naye mukikomye mukikomeze eddala bunnambiro abaana tebalina musango Zwina mukazi wattu bambi muwulidde alajana ndi wano Iwa National Unity Platform naye ekibiina kyange kinsinga amaanyi era ekibiina kyange bwe kigamba nti Dr. Hilderman tukwebaza oweereza emyaka 5 naye gundi oli tusaba akwate bendera yaffe olw'okuba njagala ekibiina kyange I will stand firm and support. However, kakati essaawa eno tuli mu field emundu ozijje ku Baameria ozitunuulizza kiyaga ki ekigenda okubaawo nga kiyaga ali wiringi okusapootinga naye ate gwe wennyini wamwonoona mu community mwalina okuyimirira akusabira akalulu nkaddamu mwenna nze ndi mu kutalaaga kyalo ku kyalo soogera ku bannange ba National Unity Platform because ffenna tuli mu katiba kaki naye osanga ate be twesimbye nabo ompuliriza nga avudde mu muluka mulamba nga talina kyayogedde ku Ameria na Museveni wabula focus zunguli Dr. Hilderman kakati obudde obwo Kyagulanyi musajja watunga akukankamudde kaadi nga weetaaga amaanyi ga kiyaga kakati kiyaga ate anaabeera kwetottola kaati okuyimirira kazindaaloko oba okakasa nti kiyaga talina maanyi nina amaanyi ne bwe bakuwa kaadi yaffe oneetaaga to come and embrace you as a brother naye kiri okuba nti nja kutuuka nga wanyambula ddananda we naye nga tolina kunyambula ki so abalala abatali ba NUP bakole ebyo naye empisa Kyagulanyi zaatulagira si zeezo okutandika okutyoboola kiyaga oba otandise okusiiwuuka empisa oba oyonoona Kyagulanyi oba oyonoona NUP mumpuliriza nolwekyo let us have discipline mumpuliriza nze ngenda babuulira nswala nnyo era olumu ntera bagamba kirungi nti waliwo omukulu bamuyita Mugisha muntu lumu yagamba obudde busolovinga buli kiki tuyina eŋŋombo nagiwandiise wano eyonoonye ekibiina kyaffe ne tufiirwa abantu bangi kigambo bakiyita yalya kati bwe kiba nti byengenda okwogera bwe kiba nti byengenda okwogera bye bigenda okunzija mu struggle akina tokyali wa NUP simanyanga tokyali wa nkyukakyuka struggle nagivuddemu bwe kiba nga okwogera amazima kye kigenda okunzija mu struggle nze kati naguddewo kaseri olaba 2025 2026 awo we tulaga naguddewo kaseri kakulabisa musajja wammwe oyo w'emagere njagala kumulabisa n'abadde takimanyi abadde tamanyi bubiibwe abutegeere yes ebibiina bingi njagenda mu kyamasayasi ow'ekitiibwa tekiriiwo bwe munangobamu NUP nga ngenda ewa Mpuuga bwe munangobamu NUP nga ngenda mu ewa Mukaaku munayina omuntu ogulinga gundi laputopu oba osegeera kyeneerabidde obbagamba nti okumanya Robert Kyagulanyi ssentamu mubi
owulira bulungi yakola effujjo ekawempe mu kalulu ka Nalukoola owulira n'akubakuba abantu n'aleeta abavubuka bambadde byunifomu bya bulaaka nga kuliko ebigambo ebitategeerekeka ne bakubakuba abantu waliwo Bobi Wine we yagenda eyo era awe kawempe bwe baamukuba akalulu n'anyiiga n'akwata ebox ey'akalulu n'ajasaayasa oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wammwe gwe mwagala ennyo ly'effujjo lye yakolewa teyakoma okwo owulira n'agaana okwerangirira nti awangudde yagaana ate ng'ebyaddala Nalukoola yali ayiseemu wadde Bobi Wine yakola effujjo lyonna Nalukoola yamala n'amukuba hands down owulira ne bagaana omulangirira mpaka abantu bwe basaawo embeera kaakati ate era tebaakoma okwo ensonyi nzibu nnyo Bobi Wine oyo golaba taswala ate n'agenda mu kooti y'Eroopi nti baamubbye bannaye omusajja toswa nedda Kyagulanyi nedda otukoze bubi nnyo musajja gwe era ekyava omwo ng'obululu babusazaamu nti balina okuddamu balonde olabye ye yakola effujjo Bobi Wine n'akubakuba abantu n'abamenyaamenya owulira n'akwata ebokisi y'obululu n'agikuba n'agyasa nga bamusinze bamutwalaganya olwo alaba ekintu tekikyali ku sayidi ye ompulira teyakomye okwo n'abisazaamu n'agamba nti baddemu balonde olaba bw'ayonoona essente y'omuwi w'omusolo Bobi Wine mubi nnyo talina ku opposition alimba era bulijjo batulimba ayonoona ssente y'omuwi w'omusolo essente zagenda luli kati bagende ate baddemu era nedda omusajja atukoze bubi ne kano kankaterezeemu katono nnyo ebitanda ebya covid byali birina okubeera 4,000 Bobi Wine ne famire ye ba Mickey Wine ba Banjomani ba Chairman Nyanzi Mama Babi Kyagulanyi Solomoni Shalom n'abalala bonna out of 4,000 ebitanda yakolako ebitanda 400 lulina badde nakozeemu ensobi nga nabagambye yakolako 1,000 ku bitanda 4,000 essente ezafuluma ne zimuweebwa Bobi Wine nti akola ebitanda bya covid Lumima Mawugwe yakolako ebitanda 400 ziri endala n'azikuba ku mutwe ompulira bulungi era we meeting yawe zaatuula ererere ne bagamba akati omwana wa mbuga mumuleke era kati Bobi Wine anigiina ye Bobi Wine oyo golaba nyongero bawo obubibwe amanyina kati nkubira mu series naye wa pick to video gireke simaya senga yantu makuluzi nagenda okujja omusajja nanfunisa olubuto video gyesonyiwe ejja kusumbuwa gobadde okimanyi nti enguudo ze Uganda tekuli bupande bulaga nti wano ovuga speed bweti tewali line eziraga nti wano eri solid line eri dotted line zino ziri double eziri solid wano tokkirizibwa kuyisa wano okkirizibwa okuyisa nesebo wano mu Uganda Bobi Wine oyo gulaba azatukuba ebipapula era nga tubisasula n'omubuuza afande Bobi Wine wano wonkubidde tewali yadde line nti anti yaliwo neesangukako kakati goba onkubidde ku ki ontegedde ebiteeka bye baleese biraga 30 amakubo galiko 50 oba okitegeera kakati ebipapula tubisasulira ku ki abascrap obupande babutwala mu kifo Bobi Wine kyali sosokola obupande n'abuzza ku makubo n'enguudo n'azimaakinga owulira n'omanya we balina okukolera yutani ne we batalina kukolera olina okuvateekingira ne botalina kuvateekingira ebyo byebintu ebirina osooka okukolebwa sebo w'ekitiibwa Bobi Wine ebyo byolina osooka okukola nga tonnaleega abantu ssente za kumukumu emikalafa egy'okumukumu ezo ensi zolaba ziba ezikuba emikalafa bakuba omukalafa n'okkiriza nti nze nkoze ensobi because omusajja akulaze it is a solid line ate gwoyisizza kamera wekuba omukalafa okkiriza naye enguudo zaffe teziri marked kyakubiri kano ke kasemberayo ddala mu nsi ezaakula ssebo mwami Kyagulanyi nga tonnaleeta biteekateeka bitalina pulaani ezo enguudo zeerebwa buli lunaku
buli lunaku beera ate enfuufu tebagisuula mwala line nebanga line solid eba solid dotted nebera dotted ng'ogiraba every day they clean those roads they sweep babera ne basupervisor owulira si bino ebyokutuukiriza omukolo olina janolweyo n'ayisaayisaamu awo ate ne mujja ne mukwata tenda ne muziwa abantu ne mukola amanyanga obwo obupande oba ze bayita sign posts buli luvannyuma oba lwa wiiki oba mwezi I think 2 weeks oba bazooza byenjogera mbimanyi because some of us we've traveled we are learned people we bagamba mu luzungu tuli bayivu ensi ezakulawo that is how they operate obupande ne babwoza olina akulaga nti no speed nkaaga nga nawe ogiraba nkaaga wano ne bagamba aliwo zebra crossing nga ddala ogiraba zebra crossing akapande kali kiriya mu nsi ezakula abasirikale tebeekweka mu makoona they don't do those silly things naye wano omusirikale yeekweka mu koona asobole okukwatira mu nsobi mu nsi endala omusirikale abeerawo omulabira so that akupreventinga okukola ensobi kuba talina kikumi kyakwagalako so njagala mu nkyawe nga njogedde amazima bwe mba mu ngobye mu struggle njagendako mu bibiina ebirala naye nze kasitannyanisa obuziina bwa Bobi Wine bulijjoba ate buli lunaku ngenda leetangayo seri ensi yonna enkyawe nsigale ku mazima paka etunaafuna ensi eyeeyagaza yahe but could you drop out please leave this video obafuna owa P4 ayinza okuyamba but P2P1 abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu